Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba NUP muliwa olwaliro mujje mbotole chama change mwena we muliwana. Amazima gali nti mpulira mbakoye muntami. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nsabo nsonyiwe nsobole okugamba ku bantu ba NUP bano abatafaayo kumanya biki bigenda mu maaso mu kibiina ne mu ggwanga lya Uganda ate nga bakiriminga okuba nti ba NUP nosanga mubutafaayo bwammwe nga ffe ate twerekereza ne tuwaayo obudde okulondola ensonga n'okumanya ki ekigenda mu maaso ne tujja wano tubakolera video tubabuulire biki ebibadde gye mutabadde biki ebyogeddwa gye mutabadde biki ebitambula gye mutali ne mutulaga ne video zaffe ze tubakolera okubabuulira ekigenda mu maaso muyitako mpite ne mugenda kuza deputation mufo gy'okulaba ezaffe ezirimu amakulu nga tubabuulira biki ebigenda mu maaso ku kibiina kyammwe chemugamba nti mukyagala nnyo muyitako mpite ne musharingeza deputation ne mulikinga deputation video ezitayina makulu zibateekawo obutesi just okubakuuma nga musinika ng'ate omukulembeze atugamba tetubisinikayo mbadde mukimanyi nti olwaleero omukulu Mpuuga abadde ne press conference mumanyi ebibaddeyo temubimanyi ne temwagala kuwuliriza nga tubibagamba ekisooka kya byonna ngenda kuwajjiramu ensonga nga 3 mu bigambo bye byayogedde. Ensonga esooka yayise press conference ng'ensi erindiridde okuwulira nti annyonnyola ku bubbi obumuvunaanibwa nga yeewozaako oba ng'ategeeza ensi ddi lwagenda okuzzaayo ssente zeyeegabira kimulemye atuse mu kamera mu maaso ga bannamawulire ebyokwogera bimubuze azze mu kuvuya buvuya nga talina kyagenda bagamba ng'alinga omwana omuto eyeenoonera nga bamusangula ng'ate bw'atula mu mpitambi gye bamaze omusangulako yoono waliwo abali mu kulwana okulaba nti bamusangula ate abanga agenda atereratereramu bw'ati obubi bwange obumuggwako ali n'akomawo n'afulumya obulala n'abutuulamu kyakoze olwaleero oba okitegeera. Ekyokubiri muwulirize nnyo ebigambo by'abasajja bano. Bwanika yali ku CBS yalayira naga atagenda kuva mu NUP era naga teri muntu n'omu asobola mujja mu NUP. Mpuuga olwaliro agambye yatandikawo NUP naye nga ffenna tukimanyi nti twayaniriza mwanirize nga azze okujoininga NUP ne gurupu ye gye yajja nayo bonna be yajja nabo buli ataafuna kaadi emutwala mu paalamenti takyali mu NUP ekikulaga nti n'abaasigalayo baasigala lwa kaadi z'abatwala mu paalamenti kubona tekuli yajja mu NUP ng'agyagala. Kasibante Moses yafuna kaadi yajja mu NUP takyagirimu. Michael Mabeke yali mu NUP takyagirimu. Lwega Mukaako yajja ne mu NUP takyagirimu. N'abaasigala mu Babwanika mubalaba olwaleero baasigala lwa kaadi gye balina n'ekigendererwa ekyokwagala okusula NUP. Okulemera mu kibiina kabadde kakodyo kaabwe ebbanga lyonna ke badde bakozesa njagala mmwe mube wabufu olwaleero ffe tufunye omukisa nti tubalabyeko nga tebanna tujoyininga tulaba enkola yaabwe n'entegeera yaabwe n'embeera zaabwe kati tetugwa mu trapu y'emu nga bali abaali tebamanyi gye baagwamu balina akakodyo ak'okulemera mu kibiina oba okitegeera ne basigala mu kibiina nga tebakivaamu naye ng'omulimu gwe bakola mu kibiina kuvumirira abakola ya kibiina kuvumirira ndambuza emirimu gy'ekibiina n'abakulembeze b'ekibiina. Era mulaba ekitambula ku TV olwali ne ku zirediyo zonna bakyaza Abedi Bwanika agamba mbu wa NUP ne bamukyaza ne honorable omu nga wa NUP either Shamimu Malende oba honorable Namugga ne babatuuzaawo ne bakwata aba NRM babiri ne babatuuzaawo si be bantu bana nga bakolaga nti kuliko aba NUP babiri n'aba NRM babiri then ne Kungu Adam agenda moderator bwe batuuka wali abantu bana abana abatudde mu studio nga bali ne moderator waabwe ono n'ayogera Abedi Bwanika NUP obuzibu bwerimu accountability kulya ebisyaga abatulemeze abatagambwako batubuulire kino kitambula kitya bamala byogera ebyo Adamu Kungu n'agamba Namugga ndowooza omuwulidde oli munnakibiina munno yeemulugunya ku nsonga ez'omu kibiina mwe ansa mu bibuuzo ebyo byabuuzizza owa NUP ataabuuza wa NUP ebifa mu NUP oba okitegeera ng'alinga atamanyi nti nno ebyo byonna byabuuliza ku TV waliyo akakiiko gy'alina obibuuliza obitegeera eri si wano mu studio tosobola kubuuza
bya accountability ngojibuza member parliament munno nga ino kwanu kulebe treasurer wa atali ku state atengo omumanyi nti gwino kubuze bya sente so no munno goli nayi wano member parliament munno necho lwaki bashikola kavuyo abenale mugabo wali bafanseko nawo kibakola babeera ku side ya Bwanika nga goba wagira ogenda okwesanga mukazi watu wa musajja watu wa NUP nga asigaddemu mu studio nga ali mukulwanagana n'abantu batano moderator abenale mu babiri ne Bwanika nga asigadde gwe yalabye set waloza nti ba balance na NUP babiri n'abenale mu babiri kumbe balance abenale mu basatu no NUP omu ekyo kibagendo sigala nga bakola tebagenda komaawo wano nno njagala babeera ku bitebe ne ku office za NUP ezenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne ku mikolo gye baba basituliddeko aba NUP okwogera mwegendereze ekintu kino kigenda kutandika okuhapeningawo bagenda kufuna ebivubuka byabwe bikifeesi nga bayambibwako gavumenti kubanga gavumenti era bakifeesi bangi bejja okuwa bano babwanika nga wabaayo omukolo gwonna ne basitula Honorable Mwadanku nyingi ngayogera ku mukolo yonna gyali nga babawo ebivubuka ebisituka ebimuŋoola oyogera ki mwawulirawo omutubuzabuzabuza ekibiina kyaffe mwakyonoona mulimu mwagira bali babisiyaga muli awo temutu accountability nga bakyankalanye omukolo oba okitegera si bokka ne president ajja kubanga alina gyali ng'ayogera wabeewo ebivubuka ebiya ebisituka bimuŋoole ng'ayogera bano bajogera nti NUP yagwamu dda olwa ne president wa ne baba yogera ba NUP nyi basuka ne bamuŋola mpuga wa amaanyi ffe twabagamba kasita mukutte ku mpuga NUP eweddewo ebyo bigenda okubanga bikolebwa already bafuna dda abali betwamanyi nga bafutu soja abali ku media okwo bebasasonja ne bafuuka bantu bannaabwe besijja kugera manya bamanyi bulungi mutule posti zaabwe za postinga luli Museveni yagenda ku buli webisiyaga omu ku bafutu yeita futu soja nga ali ku media okwo nava na posting ati Museveni says homosexuality awandika ekyo yali futu soja nga atambula ne president atambula n'aba NUP yonna gye balaga ng'akwata amawulire ga NUP nga postinga bigenda maaso mu NUP byonna ng'amawulire gatambulaga ku ground essaawa eno yapostinga alaga nti Honorable Mpuuga parliamentary commissioner simanyi biki vice president ebyo byonna bimwambaza nga babimujjako temubalaba abaana abali ku media okwo nga basiga bogera ebigambo ebyo ninga bulijjo tubamanyi nga bafutu soja kati abo already bo babafuna ddawe batona abavudde ne batandika okulaga kala zaabwe eri abasirisa batanda bakulaga kala zaabwe eri bwe bali mu kuteekateeka nga bo bakukyankalanyanga mikolo nga bwe bakikola e Masaka juzi omukolo gwali e Masaka ngomu kwa meba parliament ali mukogera omukyalo ewe Masaka wa yemeya we Masaka oyo omukyala ne bamusikako empapula ebyo tebigenda kukomaawo bagenda tandika omubasikangako n'emizindaalo naye nga bani aba bapanze Bwanika Mpuuga ne gurupu ye nga kiki banoonya mubalaga abantu nti Mpuuga w'amaanyi okuva le bamugambako mu NUP ne president wa NUP wakyamuwa kitiibwa kati bamujjako bamuwola n'omuŋola ng'ayogera kuba yagamba ku Mpuuga obwo obadde bukodyo bwabwe bwe batyo bakola mu DP ne bagikyankalanya ne bagiremeramu mpaka mawulu yagikola n'agitwala ewa Museveni n'abaleka mu bbanga ne balyoka baddukira ewaffe kati ne waffe kye bagala okukola basigale nga bakyankalanya NUP mu mpaka nayo lwe banagisuula nga bakola DP tubalaba bayayemu temuna kimugenda tukola tubalaba temujja tusobola twafuna omukisa mwabikola tulaba tuyinza bakiza bikola waffe muzuukuke muve ku deputation